kati mpuliriza bulungi. Bino ebimu tetwagala kubyogera, tetwagala kubibagamba. Ne kati mpuliriza bulungi. Gwe wenna ayagala okwerijja mu foot soldier. Nakirabye ekirenzi kyagenze kigamba mutulinde mu campaign. Muganda wange nkusaasidde nkusekeredde. Muve mu bino bye mubeeramu wano gundi. Eye sawa togeza ne weetantala. Muganda wange togeza n'olinnya mu kkubo lya akaseera kali. Kankujjukizeeko Sobbi omulaba. Baatuteekako Sobbi nga tuli ebundi bujjo. Nga Sobbi alina kajjafa nga katambuliramu emabega ng'alimu n'ababbi abalala basibyokkira aba basoto. Nga tugenda ebundi bujjo nga akamotoka ako kaagala kukozesa motoka ya president His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert kumukozesa accident. Naye ne security gye baali baatuwe ino kuma president nga presidential candidate yatuuka ekiseera n'etuvaako. Ne tukigamba mwe mudde ebbali. Mutuleke tubeere okumpi n'omusajja waffe. Muganda wange. Mufune ku bannamawulire bakunnyonnyole. Bakuwulire foot soldier omutuufu kyeki. Bakuwulire organized movement eyagala otwala obukulembeze bw'eggwanga lino Uganda. Museveni yatuteekako ebika by'abasirikale, ebika bya security ebi twaliko aba anti-terrorism, twaliko abajjaati, twaliko aba city, okiwuliriza, twaliko aba military, twaliko aba SFC, twaliko ne ganga za mirundi egi. Twalinako ganga ya Sobbi, twalinako ganga y'omuniga omulala. Y'omuniga oyo naye baamutta. Omuniga gwe basooka okutta, then ne balyoka baddako Sobbi. Kati wasigalawo omulala omu ali Kalangala. Baamuteeka Kalangala. Abbe Kandiho yamuteeka Kalangala. Muganda wange togeza. Nze nkusekeredde tuula. Noonyako ku baamawulire ba NTV aba BBS. Ofuneko omubuuze bulungi nnyo. Omugamba abaana aba batambula ne Kyagulanyi kyali kitya. Kakati nno n'egganga ze baali baleese zikole fujjo ku Kyagulanyi zaatuuka ekiseera ne zikuba U-turn. Muganda wange Kyagulanyi zino tagganga. Ono omukulembeze. Ono president. Kyagulanyi ssuubi ly'Abannayuganda. Ssuubi ly'abanyigiriza. Togeza! Wano tulina kye tukuumako. Wano tulina ekifaananyi kye tubikka. Naye muganda wange kali akaseera kagenda bakazigizigi. Omwana agenda baatunuulidde katiba. Omwana agenda baatunuulidde katiba. Gibuuzeeko kitole bakubuulire Sobbi kye yagwako muganda wange. Twamubuuza obutuuliro ne batuuka ne bava ne ku convoy. Ng'enkuba etonnya kuba bali baagala okolera firimu. N'abasirikale bennyini abaaliko nga batutidde ne batutya n'otutya. Gwoba oyagala otutegeera ng'oyagala otegeera foot soldier omutuufu. Ng'oyagala okutegeera kiki kye tuli. Olaba wano tulina ekifaananyi kye tukuuma. Naye tutambale nga tuli ku nsonga ya ggwanga. Omanyi ba DPC Museveni baakyusizza. Omanyi aba security Museveni baakyusizza. Olwaffe. Omanyi ba DPC abaafiirwa emirimu. Olwaffe. Ba RPC abaafiirwa emirimu lwaffe. Tulina abasirikale abali mu dungeons aba security be baasiba ku lwaffe. We bali bangi botatyolaba nako n'emirimu baagibajjako ku lwaffe. Ova ku musirikale gwe basindika abege Kyagulanyi. Ova ku musirikale gwe basindika ku Kyagulanyi. Kumutuusako bulabe n'atuuka wali n'akyuka. N'abanga ne mubakama abe takyalipotinga. Mwe abaana mmwe musaaga ggwe ijjoko. Togezza tebakulimba. Mwana wa Teera katukusabire nnyo otuuke nayo. Kubanga oyinza n'obutatuukayo. Sigwa atasomyeko. Sigwa atalowooza. Sigwa atalinamu yadde IQ. Ate kati gwe tolina bondya. Kukambye tubadde ne ba serial killer bali bomanyi nti ddala they are serial killers. Balemereddwa. Mama. Nze era natunudde nenseka. Muli nensekera mu kikonde ne ŋŋamba ono byayogera kabimanyi.
olaba n'abajjanga beebikkiridde twatuuka ne tubaani veiringa n'abo bewalaba baali beebikkiridde obukookolo obufeesi nga bakutte obuso ne zimashini gaani baatuuka ekiseera ne tuba exposing ensi neebategeera nabo ne batya n'okutya totwerijjako muganda wange ife si ggaali fe si ggaali fe buli gwolabaawo yeetolodde his excellence Kyagulanyi buli omu alina kyasobola ate tuli bagezi ate tuli bamalirivu mwana wa ssebo tuli bamalirivu nga bw'okiwulira nnyo katate ku ssaawa erito twerijjamu nga tutunudde katiba eyo essaawa ebambi byogerako kiraka tobimanyi tobitegeera ino gwe omulimu gwe weerijjako Zebula Mando yagugaana ate yali jiwaji okufaako obufi bino si bya TikTok my brother Zebula Mando rest in peace yagugaana lwe bagumuwa lwennyini yakererawo wa Kyagulanyi Kamoocha ate kotola n'obwo obulenzi obwo buniga bw'olina ate ku last hour wali bukukyukira buti ne bukugamba gwe tolina kyogamba kati kankubulye teriiyo ghetto youth teriiyo kibanda asobola kutunuliza mundu Kyagulanyi muganda wange era kino ne state ife tubatadde kaga mwebale kutukomezaawo baana bano abasinga baali badduka abasinga baali beeyuna ebyalo abasinga baali basaasaana naye mubatukomerezaawo mukadde akatuufu damulira gwe oba olowooza nti oli ku campaign egenda okudismantolinga his excellence Kyagulanyi ne people power damulira ogenda gwekuba munda 5 ugenda gwekuba munda gwe zikomyewo ziwe confidence zidde wolooza bo basiru imwe mulowooze nti lya TikTok ama baba Fred nze nkomyawo sewongerayo naye nga tuli alert tuli ready ojja kutegeera muganda wange togeza togeza tebakulimba olaba abasirikale baatuuka ne gabaggwako bakuba sound bomu nga tuli ekabongo nga wali waseguka omanje kitegeeza okukwata sound bombu n'otandika zikuba mu bantu kati yefe abantu boyagala okumanyira bino si bya gaayagaayamu si bya kufuuweta wali kikola kujja wali n'okubakuba buteke n'okubakuba obukonde eyo essaawa ebambi nnyo tuba tutunudde katiba tuba tutunulidde katiba nti akatiba kaakali kakati eno essaawa ey'okutwala akatiba togeza ne weerijja omanje ebitibwa people power people power sika kulupu nga wotulaba nga bwotambulira ku Kyagulanyi gwomanyi kyogamba gwomanyi kyotegeeza nti yo confronting people power whom are you my friend ddayo tulonoonyereze people power kyeki neneyiba gwoli naye awo yayinza n'okumaliriza nga totegedde don't joke my friend buuzaako ku muzeeyi mirundi omugenzi buuzaako nnyina kyebaali bamukoze mwe temujokinga mwe abantu balina obulumi abantu balina ennaku abantu balina obusungu nze era nakulaba nga weerijja olumbye ekitebe kya NUP ne ngamba ono omwana alowooza alumbye Kamoocha alumbye fire records nedune ne ngamba ono omwana musiru mujega alowooza alumbye fire records alumbye Kamoocha fire base oba alowooza nti NUP kigundi kya Bobi Wine property gwe lino eggwanga lirina abaana abalina ekibuli muganda wange muve mu buno obuvubuka bwe mulaba mu kamera the real bad man tebabeera mu kamera mwe wali mu Kampala muno
Mumuli muzigete ezenjawulo abaana abasalawo abatalina kyakufiirwa. Abamenka dda. Gwe niwe bagamba kuteekawo ne bagamba nti tutadde wano basi ne basi. Abaana ba Nzamusesa. Era tubalaba yonga mwetaddemu bu TikTok mwetaddemu bu simu. Ati temutamanya nti kagendera kakuba profilinga. Era gwe omwana taddawo omwana yaddanga manuwa mutwe. Nanuwa mutwe kakati ne mugamba obadde ki. Sebo people power manyi ga abantu. Abantu babagubye ku mataka. Abantu babazibidde bazadde bawe bali mu makomera bavundireeyo. Abantu bafuuse enfunzi. Abantu babatidde bakitaabwe mu maaso nga balaba. Abantu babulizaako abantu baabwe. Ojo batambale ku last hour. Mwana wa Sebo. Imwe. Olaba ba security benyina bali mu bitongole by'okwerinda bebayimirira naffe ne batugamba mwe baana mmwe. Batujjirako enkofiira. Batugamba mwe baana mmwe. Kiki kyoyogera gwe? Tugeza kuzuukusa. Obudde buweddeyo. Obudde buweddeyo. Munna yeno ground birala. Ino si media. Tugenda kutuuka nga nenuwa muto mulaba ku simu wano nga tokyandaba. Nganda wangi.